Akakwasibwa eddimu ery'okukungaanya ensimbi ez'embaga ya Kyabazinga lwekakomekereza omulimu guno mu Kampala era nga beebazizza bonna abadduukiridde omulanga guno. Newankubadde akakiiko kano kakomekereza omulimu guno, olwaleero waliwo kampuni eziwaddeyo okudduukira enteekateeka zino era ensimbi zino zikwasiddwa omumyuka w'akatuukiro owookubiri ow'ekitiibwa Ahmed Osman Nuhu. Uganda Communication Commission etuleetera eitu lya bukaire 20 nga daabuliwo. Ife nga abasoga otukola mu UCC n'abakozi bonaona mu UCC tuli basanufu ino era twena okweyunga ku bannayuganda abangi abaidde okuwagira ensonga eno. We as Private Sector Foundation Uganda greatly value our relationship with the Busoga Kingdom. Bw'abadde akwasibwa ensimbi zino okuva mu kampuni ez'enjawulo ssaako n'ebitongole, omumyuka w'akatiikiro owookubiri Ahmed Osman Nuhu yeebazizza abantu ssekinnoomu n'amakampuni ag'enjawulo olw'okubakwasizaako mu nteekateeka zino ez'embaga ya Kyabazinga. Okwebaza imwe ab'amawulire mukoze omulimu munene ino, mwebale kwenda Busoga, mwebale kwenda Baba Kyabazinga, mwebale kwenda maama ine bantu. Ono ategeezezza nti embaga ya Kyabazinga eyongedde okubazibula amaaso n'okubalaga amaanyi ge balina ng'abasoga era bakugenda mu maaso n'okulaakulana nga bakolaganidde wamu. Kyemuboine mu kiseera kino kyonna ebbanga lino kituleese ng'abasoga walala ng'era katuukiro bwakobye. Twidde akozesanga emikutu gino gyonna okusoloza esente tujje tukole ku kintu ekirala. Bwe tukoba nti oba waliwo woodi ndala mu idwaliro gundi eriri obubi, twidde abitanga mu mitendera ago tukubiriza abantu ow'omutwalo omulala ow'+5000 tudireete tujje tukole ekyo ekintu. Mu ngeri emu ne bannabugerere nga bakulembeddwamu omumyuka wa mugerere asooka Haji Bashir Ziraba Kawanguzi babitaddemu engatto ne boolekera Busoga ne bawaayo ensimbi obukadde 4 n'obukadde 5 nga zino ziweereddwayo ssentebe wa NRM wa Kayunga ente 4 okuyambako enteekateeka z'embaga ya Kyabazinga. Neebaza nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'e Bugerere abasobodde okusonda ssente 1,000, 200, 1,000, mutwalo tusobola okuweza miliyoni 4 ate tusobola okuzireeta wano ziyambeko ku mbaga ya Kyabazinga. Amyuka katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala yeebazizza nnyo bannabugerere n'abasoga abawangaalira mu Bugerere okubeera omu n'okubakwasizaako mu nteekateeka eno ey'embaga ya mwenemu. Tugenda okubeebaza baganda baife abonabona olw'omulimu amakula ku nkubakozi ate nawalana naawo mukwano gwaife era muganda waife Kalangwa yeegaita ku baganda baife obunayanja mu faamu yatulayo esediizi mu 5 gagaise ku makula gano agaviirewa e Buganda. Tulikwenda okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okulonda omwesaigago. Jacqueline Nantale ne Rogers Sekabira, BBS Terefayina, Gambuuze. Kyali ku nsonga y'embaga ya Kyabazinga wa